Abakungu okuva mu mukago gwa Bulaaya abasinkanye abakulu okuva mu kibiina ekya National Unity Platform okubaako ensonga zibatanya ng'ensinkane ne badde ku kitebe kya Nuupu e Makerere Kavule. Akafubo kano tekakkiriziddwamu bannamawulire nga kakulungudde essaawa eziwerako. Oluvannyuma bano batubuulidde ng'essira bwe balitadde kalulu ka bonna ak'omwaka ogujja akabindabinda. Uganda is heading for elections next year in 2026. It's an incredibly important process, of course, for the democracy in the country, and we expect all Ugandans to take greater interest in this. And so do we, as diplomats and observers, active observers here in your country. Bagamba nti ebikolwa eby'obutabanguko naddala ebyo byolekera mu kalulu k'okuddibwamu mu kawempe y'omumambuka abakuumaddembe bwe baawutula abantu nga tebataliza n'abo baali beesimbyewo kw'ossa n'ebikolwa ebirala ebikolebwa ku b'oludda oluvuganya gavumenti bwe bitalaga butebenkevu mu kalulu. We have seen this year that there has been some violence around the by-elections in Kawempe North, and we have discussed and expressed our concern about that, as well as lately kind of interventions by the security forces against team members of the NUP president, and we have expressed our concern about that. Jan Sadeke nga ye mubaka w'omukago guno mu Uganda akubiriza bonna abakwatibwako okukuuma obutebenkevu naddala mu biseera ebyakalulu. So we appeal to all political forces in the country to respect the ideas of democracy and to pursue these elections in a calm way to achieve fair and credible election. Yakulira ekibiina ki Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu asabye omukago guno okwewola okwekulubeesa n'abamu ku beenyigira mu bikolwa eby'okutyoboola eddembe ly'obuntu. Amawanga g'abazungu, amawanga g'e Bulaaya galabiddwa nnyo bambasada baabwe nga beekulubeesa n'abamenyi b'amateeka n'abatulugunya abantu kusingira ddala mutabani wa Museveni Muhoozi ekirabikanga ababeera abapatinabe mu kunyigiriza abantu. N'ensonga y'abannakibiina abazzi bakwatibwa ku nsonga bo zibalumiriza okuba nti za byabufuzi naye badde ku mwanjo nnyo mu nsinkano eno. We took opportunity to also raise our concerns about the seeming hobnobbing of the diplomats with a clearly brutal person that is General Museveni's son, and we expressed our concern that the people of Uganda tend to view it as a support for their oppression. Ebyenkulaakulana by'eggwanga lyaffe Uganda nabyo tebisuuliddwa mugoloka. Badde bazze twogere ku nsonga ez'enjawulo ebyenkulaakulana, nteekateeka yaffe mu kugenda mu kalulu na nteekateeka ki tetwagala okuleeta singa tuba tutudde obukulembeze. Tukitegeddeko ng'omukago guno bwe gwamaliriza edda okusinkana bannakibiina kya NRM era nga bakugenda mu maaso n'okusinkana ebibiina by'ebyobufuzi ebirala. Mu kaseera kano eggwanga liri mu keetereekero k'akalulu ka bonna ak'okubaawo ku ntandikwa ey'omwaka ogujja. We tutuukidde olwaleero ng'akakiiko k'ebyokulonda kaatandika dda okutegeka akalulu kano omuli okuwandiisa abalonzi nga bwe twogerera ng'enteekateeka y'okukebera enkalala egenda mu maaso mu bifo eby'enjawulo ebirondebwamu. Branch Beruya kusakidde emboozi eno ku Rakes TV Agaleero.